Mbalamira okusonyiwagana amangu. Temukulidde wamu, buli omu alina omutima gugwe n'entegeera ye. Wakati awo wateekeddwa okubaawo ebitatambula bulungi. Bwe wabaawo okunyiigagana, bwe wabaawo ebitatambudde bulungi, tubasaba abafumbo b'omulembe guno mugezeeko okuteekawo embeera esonyiwagana amangu. Buli lw'osiba obusungu obwaleero ne busangawo obwenkya, kwe kutagala kw'amaka, era bingi tubirabyeko. Omuntu n'anyiiga omwaka guno n'ogujja, buli obusungu obupya ne busangawo obukadde bwa myaka 2. Muyiga okusonyiwagana amangu, kikuyamba gwe wennyini omutima okukkakkana. Buli lw'osonyiwa omutima gwo gusiimuuka mangu, amaka ne gatambula ne gatabeera na bunkenke. Wakati awo mu kusonyiwagana amangu waliwo ebiyambako nga okwetonda nga waliwo ekitatambudde bulungi. Abafumbo muyiga okwetondako nga waliwo ekitatambudde bulungi. Kagambo kamu, nsonyiwa. Ensonga ngitegedde, tebyatambudde bulungi naye nsonyiwa. Si kangu naye katta ebintu ebirala bingi, katandika ebirala bingi. Ffe abasajja kakalubamu oluusi, naye nga era mbalamira nti mugezeeko okukasembeza. Mufube mukasembeze kubanga kakulu nnyo, ke kayambako okusangulawo obusungu, ate kalina ebirala bingi bye katta ne bivaawo. Rahma, nga bwe nkugambye nti abasajja oluusi kava wala. Omusajja okwogera akagambo ako akamu waakiri ayogeramu 10. Oga nti nsonyiwa, ayogerawo ebirala 10. Nga byonna bitegeeza ekyo, naye nga kaliko kakyagaanyi. Naye kati gw'olina kumuyiga nti bw'abyogera bino aba yeetonda. Abamu abasajja bamanyi n'okwetondera mu bigambo, mu bitali bigambo, mu bikolwa. Bw'amanya nti waliwo ekitatambudde bulungi, bw'aba amanyi nti omukyalo ono alina kyawoomerwa ennyo, kwolwo akigula mu bungi ddala. Oba kasambi ka nkoko nga manyi kamuwoomera nnyo bakawawaatiro, kwolwo agula 4. Olaba akikoze bw'atyo nga wabaddewo ekitatambudde bulungi ng'omanya yeetonda. N'olwekyo ezo embeera zonna tulina okuziyiga, naye nga tuyige okwetonda eri bannaffe okutusonyiwa senga tulina ekitatambudde bulungi.